Tamale Jr yeebazizza mukyala wa Pastor Bujingo Suzan Makula akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo shiba kalungi naye muyina maaso awo wuuno maama alaaja namunange oluvannyuma lw'okufiira omwana we mu bintu ebitategeerekeka akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso awo Gloria Bugi naye ate era atadde akatambi akalala ak'obuseegu bannange simanyi kiki ekigenda mu ggwanga lyaffe Uganda. Minisita Balamu naye avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga y'omwana gwe baawadde success card ku ssomero nga ya mmotoka byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo. Wange avuddeyo ne yeekubira endulu baagala kumusiba oluvannyuma lw'okuyigiriza omwana emize ekikyasingidde ddala obukyafu. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme siwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nange sigenda kulisa nkutandise ne Wange ono nno ng'avuddeyo nga yeekubira enduulu ng'agamba mbu baagala kumusiba oluvannyuma lw'okukozesa akaana kapayasi ebintu ebitategeereka kalenzi naye ye akatadde mu fomula ng'ey'omukyala kambala by'abakazi keekolako ng'abakazi ngenda kubanga mubatuusako mu maaso wano omubuuza kiki ddala ddala lwaki okola bino ebintu omwana w'abagagama anoonya kambaaka essaawa yonna mugenda kundaba era bannange temwerabira okupositingayo abawagizi bange bakyali bange temwerabira okuteekayo free enwe mwanje munnange essaawa yonna bagenda kunsiba era bannange kijja kuba kya nnaku nnyo nga bankutte n'otakola ka vidiyo nga munnange ogamba omusajja mumuleka akoze eki kubanga kati mazima bannanga ki era bambi mundeke temujja kubanga omuntu yenna agenda okunkwatako agenda kutwala mulambo ekyo kyokka kyembabuulira munakoze eki kuzina na payasi kubeera nga ndese payasi nga nsazeewo ensi mumanye munnange olaba beerabira mangu munnange abantu gye baba baava naye bayimbi bangi abafunye omukisa ogusoma nga batandika tebalina ki yadde awantu we babeera so kati ekifo kye bafaayo ku mwana agende kusoma bafa ku kimu ate kumulemesa kubeera nange so nga nze mubalaze kaka Wange saawa zino gaakaaba gaakomba naye ng'emabega kaawo navaayo ne mubaleeterako ng'agamba nti ye awuliraako oyo okubonaabona ayagala kambaaka nti era atafaayo ku byonna bye mwogerako n'omwana payasi. Kale bwe toyongerayo n'amawulire ag'ennaku agaliwo bannange omuntu wa wansi ye alabye ennaku bannange omuntu omwavu anyigirizibwa mu nnyigirizwa okugamba embi ennyo esemberayo ddala. Maaso wano nina sitoole ng'onoomukyala ajoogera ne bannange bantu mwekwasa ennaku kale byaddala omwavu ye simanyi nakumanya mukazi wate akaana ke baakasse mu bintu ebitaliimu naye talina waatandikira talina waakuba mukono ng'ati namwe mugenda okuwulira sitoole eno naye bambi katusabe omukama abambi akawummuza emirembe munnange newaffe bitalo byereere munenga waliwo famire eri wano hambo famire mukyala munaku bambi awedde akaana ke paka senior 5 akaana bannange kalina empisa ku kyalo akaana kaagala Katonda akaana nenga tekakuyitako kakakasirise mwana gwe kusanda omwana ava ku kyakya ayitirako ku puulu bane bazanyira puulu mwana ayimiridde ku kkubo drone nejja kusaawa nga 10 n'eyoola abantu 3 bwe yakwata babuza Derek aliwa nti buyo lwakwata mwana ne bamunyola ensingo n'etunula eri ndoza ngeri babagambye otuuka bamukole mutya bambi mwana tebamuwadde chance eyogera omwana abantu abaliwo ba eyewitness bagamba omwana olwamunyola amaanyi ne gamuggwamu nti ne bandimulesaawo yali mulambo mwana gw'omwana ne bamutwala ne poliisi nereeta ripooti mu omwana bamukubye amasasi ng'agezaako okutoloka kyokka mazima ne weebuza omwana w'emyaka 17 atoloka ate omwana tabbanko wadde ku kyalo talina nago yali alwanyeeko naye wadde mwana ali mu senior 5 asomera wali kontinento bitale ebiri erungujja ne weebuza omwana omuto lwaki tebaakubye magulu baakubye kumutta mu kifuba baade babuzaabuza bujulizi omwana olwedde bamunyodde bamututte mufu kyokka ekyannumye ekyennaku oluvannyuma batugamba nti Derek wadde banoonya mulala
Bambi taata munnange ne kafa bwe katyo mu bintu ebitategeerekeka kasebo naye eky'omukisa omulungi kasita kaafa nga kava kusinza mukama kuba kaali kava kusaba lunaku lwa Sande ne kayitirako ku puulu munnange nenga bambi gwe gwenkomerero ssaawa zino zembuyaga ezikaza empewo munaye kataata mukama akawa ekitangaala kikaakire katebenkere mirembe munnange bwe tweyongerayo ewa Gloria Bugi baswita ati obutambi bw'obulala bwafulumye dda ne kati ono baddala kituufu bye baayogera nti muzannyi wa bannange byosi byangu olunaku lw'ejjo yabadde awo munaye ng'ali ne Mr. Henry n'agamba nti ex boyfriend we buno obutambi yabuuta kyokka abyogedde jjo obudde bugenza okukya ng'obutambi buli bulala nnyo ku social media zisobola bubateerako wano ku channel yaffe tekubeerako bintu bya buseegu naye era okyogerako okukyogerako tekigaana naye mbu okuteekako ka video tetukisobola bannange abakagala okukalaba musobola okukanoonyaako naye maama tukyuse baana bawala okwegaala si kwe kumanyika I don't want to go in details about the who and where, but you can ask more besides that. That was in Uganda here. Yeah, I was in Uganda. So you Made were away Uganda. the person. Okay, the person who records this relationship, this video. I beg your pardon. Is in a relationship with you then? Yeah, How old is that video? like 2 years. You always knew that this video was there, or you were also surprised? I knew it was there because I knew that I was recorded. With that person, does he have more videos? Should we expect more? Tell us today so that when we see more videos, we don't get surprised. Donga watugamba. The videos really follow. Yeah, There are more videos. Was? yeah. When you're in the thing, there are videos. I didn't want to talk about it anyway. bw'atyo munnange ate Gloria Bugi baaba n'omusajja naye n'abeera ati obutambi bw'omukazi omusajja akubeeza ku bunkenke ate ng'owedde mubeera mwayawukana naye bannange tabeera mwangu munnange bino ebigambo Gloria Bugi yabyogedde olunaku lw'ejjo ku Lwokubiri kyokka obudde bugenza okukya tuyingire mu lunaku Olwokusatu ng'akatambi akalala kafulumye dda ye nanga yeebambi biti bannange ensujju ng'eri weeru naye naye Gloria Bugi olimba bannange ensujju ogibamba nnyo bannange siyinza bibateerako wano kubanga omukutu gwaffe guno gulabibwa abaana abato ne gwe wena abyagala osobola okugenda n'obinoonya gye biri ate ne weerabirako omwana bannange wetuli bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi munnange olunaku lw'ejjo bw'atyo munnange ate yayolekedde ekkubo agende Canada gy'agenda okusumulukukira oba munnange gy'agenda okuzaalira naye mama ekyabadde ku kisaawe gabadde maziga meereere eri mukwano gwe Liita Dance era bw'atyo bwe yagenze ku Facebook page ye Liita Dance ono n'awandiikako ebigambo ebyessanyu ate oludda nga bikwasa ennaku kale bwe tuli munnange byo tebibadde byangu nenga bambi tukwagaliza okusumulukuka okulungi mukama akulembere akuzaaze mangu ng'ate bwe yazaaza abakyala ab'Eburonia kubanga bannange awantu awo wo weetaaga ssaala ez'amaanyi nenga gabadde maziga meereere ku kisaawe naye yamugumiza n'amugamba nti tagenda muvaamu tagenda kugenda bw'ate agende mu bayimbi abalala kale oba alekulire Shiba Kalungi bwe tweyongerayo ne Ava Peace munnange naye olunaku olwaleero ate alabiseeko bw'atyo ku Lwokusatu ne baba kitiibiyita Jeff Kiwo ono manager abalabiridde bulungi abaana baayo munnange banyirira si Ava Peace yeka wabula abaana baayo bonna munnange banyirira nekyetaagisa nenga wetuli kale ebisingamuko wali we yali akyabeera ewa Mudra ndowooza Mudra kaali kabulamuko kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa mwana muwala Aliana Sebunya ono gwe baawa ekirabo ky'emmotoka ku ssomero era ng'abazadde abasinga kyatunyiiza ekyatujja enviiri ku mutwe ne tugamba olufu abaana baffe be tugenda okuzaala kifaananyi ki kino mazima kigamba ono omwana kyabeera alese ku masomero era nga kirimu agali mu nkubo kigambibwa nti essomero lino bali mu nteekateeka ezirisibwa okutuusa nga bawadde ensonga lwaki bakkiriza ono omwana ne bamuleetera emmotoka ku ssomero kati minisita Balamu mulina maaso wano ng'ate naye annyonnyola batandise okutwalira abaana ebirabo ku masomero nga bagenda tuli mubuuzi
wena yayitaga kukwata defilement kuba omwana garayira ebirabo tanaweza 18 ate emotoka yalutena motoka etunda nsenene ne buno obwana nabwo kutwala otya emotoka ez'ensenene oli nagikweteranga emotoka ngimanyi namba ngimanyi bulungi emotoka zaali zitunda nsenene Masaka mu Nyendo ekoze emyaka gyayo 8 kati ng'ogiwa omwana w'omuntu kaloli yetaga kumukwata defilement kifaananyi ki bateeka mu baana abasoma babagamba nti banoonye ba sugar daddy ne ba sugar mommy which is not good so abasooka nenye essomero eryakkiriza ekyokubeera okusomera okuleeta omwana asoma wa secondary haji n'amuleetera emmotoka y'ensenene ng'ewunya ne katunkuma n'ogireeta gwe edimasa n'okkiriza eryessomero nalyo kyama so buvunaanyizibwa waffe ng'Abannayuganda ffenna muleke kukiteekanga ku gavumenti kuba gavumenti yegwe gavumenti yani yenze tulabe nti tuprotectinga obwana obuto tubugaidinge kuba nange nina muwala wange Karuhanga singa akawala Karuhanga akasanga n'omusajja ndowooza nsobola okubaawo nekyamaanyi kyenkola nja kutwala kya President Museveni nze omusajja newanabeera mwavu nga wezza 18 muwala wange ng'alabye omulenzi gw'ayagala yamugamba tofunira lubuto wano waka. Minisita w'abavubuka omwami Balamu avuddeyo n'ategeeza nti bali kaweefube wa kunoonya boyfriend ono eyawadde Aliana emmotoka munnange nga ekirabo kya success card kyokka ate yennyini mmotoka gwe baagiwa avuddeyo n'atangaaza nti si boyfriend ng'abantu ate webabadde bakigamba mu boyfriend eyavaayo n'amuwa ekirabo ky'emmotoka takomyeko munnange ne yeetonda omanyi omuntu we yeetonda ng'ategedde ensobi ye asonyiyibwa kale kansooke mu batuuseeko. The car wasn't from a boyfriend. And secondly, the car was just sneaked inside the school. Ngabe somero tebakimanyi nako yadde. Era nga ndi wano okutwala okwetonda kwange eri essomero olw'ekikolwa ekyo eri Catholic Church eri abazadde ba Uganda Matters ne ba students ba Uganda Matters ne ba OGs ne ba OBs ba Uganda Matters High School Lubaga. I'm very sorry for that action. Please and please, I'm really sorry. It was a mistake of mine. All the mistake of that person who brought the car. Where is the car now? The car is where it is supposed to be. So guys, I'm kindly requesting you to stop blaming the school administration for that mistake. Guys, that mistake of mine. I told you mistakes are common, guys. But in the all I awo nno wetutuuse ye munnange mwana muwala ono gwe baawa ekirabo ky'emmotoka oba nga success card ye avuddeyo n'atangaaza agambye nti si boyfriend ng'abantu ate we babadde bakirowooza kyokka ate nga mu katambi mwaka akaseera akaakwatibwa ng'emmotoka bakagituusa ku ssomero awo omusajja we oba boyfriend yennyininyini yayogera n'agamba nti muwadde eno emmotoka asobole okukola ebibuuzo bye ng'omutima gwe guli wamu kale gwe tuliira munnange amaze ne yeetonda naye maama lwakuba enneetonda yo tetugitegedde bulungi yadde n'akatono naye nga tujja kugenderawo ate tunaakola ki kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa omusumba Rosias Bujingo munnange ne mukyala we Suzan Makula ono n'amwebazizza n'amwebaza okumubeererawo mu buli mbeera yonna gye bamuvumye gye bamusabuddemu kwegamba wamma bingi bingi era nga si yeyeka wabula ne Tamale Jr oba Brandy Kid era munnange naye avuddeyo ne yeebazaamu omukyala Suzan Makula akensuusa agambye nti bannange ye yarabye bakyala bagumu ono y'omukyala abadde tamulabangako nera nze kyemmanyi teri mubbi wa musajja oba wetwemba nkyogera abba omusajja nga mutiitiize era aba nabo bonna babba abasajja babeera bagumu ng'emitima gyabwe gyakaluba kugamba ayingira mu kintu nga ayina nga kyasuubirayo nga manyi no kigenda kubeera muliro kitegeera mugumu kyayagala akimanyi era singa mukyala Makula byamusanga munafu nze by the way nze omukyala mu appreciating Makula mugumuko Magula mugumuko wabanga akyasobola okulabikako mu kamera nga asimayiringa. There is even a time we batugamba mbwe anobye nekye yakola ekirungi yava mu mawulire
Omanyiteri kiwangulanga busirisi. Ate yagavira ddala amawulire kubanga ng'ovudde ku ffe tuyinza tusula mu accessinga naye alina TV w'asobola okwogera. Yava mu mawulire. Ale nga sisuubira nti Musumba ayinza omulemesa okwogera ne waba amulemesezza okwogera tasobola mugaana kujja ku waliwo time gye nawulira bubi nga ndaba ayinza okubeera forced time mu ntandikwa yali agaagala nga ayinawo bepulogulaamu byakola ng'ayogera ebicontradictinga nebba. Actually ng'ovudde ne ku byaki kiyinza n'okuba yali yayita contradicting naye yali ayagala kutuula mu character ya show naye nga bikozesebwa okumukuba because the husband used to yakalega akobukadde obubiri wewaava kiwava ebintu bingi nnyo awo weerabikira nga avuma Ted direct naye nga ate yayogera bibi. Nobody teri mu nsi muno yasomesebwa to handle bad negative criticism. Simon nze tola nti maze emyaka mingi ku social media ne waliwo omuntu wakuvuma n'owulira ng'ofa. Era nza times mbeera tempted ogenda mu inbox z'abaana abo ku TikTok. Nombuuza naye nakola ki? Nimugamba naye ofa ki nange? Kagamba buli omu is natural. Teri muntu ayagala kubeera criticize badly. That's why no social media esobola okuleetera okwesibamu omuguwa. Ne weetuga. Do you know what it means buli wa scrolling nga bavuma gwe? Have you ever had that? It's a bad experience. It's a bad experience. Buli omu n'avaayo n'anaga okudawutinga. Otandika naawe okwedawutinga gwe kennyini because oyingira this stage n'ogamba waki nakoze kibi. Eyo media eyo. So what Makula did, kye yasinga okukola yasikamu n'ava ku mawulire n'afuuka housewife. Concentrating ku mwami we. Buli ekintu kyonna bwe kibaawo n'otakyogerako ekiseera kiyita nekikola ki naye kubisaamu akafaananyi kubanga yajja in hard times yajjiramu in hard times nga balowooza n'omusajja yabba mubbe because waliwo abaali babyogeraawo gwe omusajja wabba mubbe which might be true but her character the endurance gy'alaze gyempadde credit. Saagala kuyingira biri omusajja amufuna ate eri family erina ebizibu byayo but the character in her gy'alaze in this time eyosirika n'okusobola persuading ayoko ne babawo kati abakkiriza nti Makula is the wife ate nga nabo bangi abamulabanga omukyalo omugezi ate nga mugezi ekyo kyokka because ebiseera ebisinga omuntu wabanga there is resistance okukakkana okulaga public the other side of you kizibu. Era nze kyemugamba abali ku sort media abakomeko okwogera ku linnya lye oditeeka mu bintu ebiri controversial. Oli najja wakati nga ina bakaya nabo n'asulawo erinnya lye nga bwe yasirika asirikira eddala. Baleme kulabikanga nti waliwo abaatuma bamwogere mu kusirika akwe. People have abused the president. I have never seen the first lady coming down. Wanga yategeera. Office gyalimu eri public. Office gyalimu eri public. Kati naye mukyala Makula kitegeera yategeera nti omusumba gwayina wa fire on fire. Wa fire on fire. Anko asirika. Anko wa fire on fire. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman
wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekulisinga enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias